ngo wanakuba ennangaliwa ono yimirira gwani siwulidde gwe Lubega eyo no ye Lubega omukyala yani yenna matovu bakubyayo akagalo kamu wali teyakola nsobi mulina abaana bameka balina abaana bana kati waligayo nti tayinza kuwasa mwannyina n'azaala balina bana osobola okuwasa omuntu eyeddira omuziro gwo era mu njogera lwaki kyetwadege nti yayokezza either yabadde asanyuse nnyo oba yabadde tali mu mbeera ze bulungi kubanga ebyo bisoboka mulamu bwa bulijjo naye nga kyeyayogedde si kituufu. Njagala kutegeeza abalaba emboozi mu UG si mutuufu theologically kye tuyita the study of God okusoma Katonda, si mutuufu in the spiritual laws oba ku mateeka ag'omwoyo, si mutuufu in the physical laws, si mutuufu in the laws of the land. Tayinaawo ground yonna wayinza kubeera mutuufu. Bwe kiba nga omuntu yenna alina eddowooza bw'etyo n'omusumba omulala yenna ng'oli mutuufu, nze njagala omuntu ajje tutule ku mmeeza bayibuli ziveeyo nga si kaayana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emanga ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana, buli ky'okwatako emikono tekikola, nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752-008-0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege gwe wenna atulaba ku emboozi mu UG, webale nnyo webalire ddala. Wonna w'osinziira okutulaba agange nze Geoffrey Mayanja, ndi wano n'omukulu omusumba Hirale gwendi nayo olunaku olwaleero, tuzze tuwayemuko ku mboozi Servant Hirale eddala Musiima. Yes, mbadde nnoonya eryo. Hirale Musiima, Servant Hirale Musiima, gwendi nayo olunaku olwaleero tuzze tugendemuko ku nsonga ezimu naddala ez'omwoyo n'ebyobufuzi wamu nga zigatta wamu. Tulabe embeera nga bwetambula. Sooka onzikirize mu ddoboozi ery'omwanguka akubuuzeeko akulamuseeko tutandikira awo. Musumba nsanyuse okulaba okuba wano ku mboozi mu UG. Mbadde maze ebbanga nno ddene nga sibeera wano. Obuweereza nga bukuwambye nga bumpuuba naye nsanyuse nnyo mwenna okubalaba. Mpulira essanyu ddene naddala ku nsonga enkulu ezigenda mu maaso mu Uganda. Ezimu zindina ku mmeeme ku mutima kuli. Ezoogerako mpulira n'omutima guntundugga. Zikusula mitwetwe nga piro. Zinsula mitwetwe nga piro. Zindi mu kiwato nga musipi. Kakati zizo okuyuzaayuza n'okutaganjula n'okwabya. Ng'omusajja omu wa Mukama bwe yategeeza ensonga ezo. Amina ssebo. Taata. Ssebo ojja kunsonyiwa nga njire nga mbinywamu ono mpola mpola. Tewali mutawaana. Nina ensonga si malala, nina ensonga lwaki nkanywa. Otambulira ku ccupa. Tewali buzibu. So siri bulungi. Tewali buzibu. Kale mbadde nsaba nkawumuze wano. Wona kukunulanga. Okay. Kakati abingi ebitambula Servant. Yes. Okuva lutwayawukana bingi ebibaddewo era ne butuze mu kukwatagana olunaku olwaleero. Yes. Era bingi ebitambudde. Yes. Pastor Omusumba Serwadda. Serwadda simanyi baba beddira ki? Siri sure. Omusumba ndagezako okukola okukunoonyerezaawo. Omusumba Serwadda y'omu ku basajja betukiririzaamu. Era abasajja abaweebwa ekitiibwa. Naddala mu buweereza obw'abalokole, okubuulira enjiri, okubuulira ekigambo kya Katonda. Era ndowooza bwe mba sirabidde y'omu ku basajja abagezezzaako okutumbula ennyo obulokole mu Uganda. Ababaddwa ebbanga lyonna, Musumba Pastor Kayanja, olwo Pastor Kayuwa. Kiweweese naye ali omu. Ye muto omu kale ate.
Mutomuko yabeera mutomu kati Pastor Serwadda n'abalala awo bangi ate Pastor Tom owegundi Owemutundu mu kutumbula taliimu kale naye kwabo betumenyeeko abo n'abalala gye bali eri abatayiti mu kannyo naye nga nabo baaliwo so y'omu ku abo naye yavuddeyo nakola statement emu eri omuvubuka akuba nnanga mu kyaki ye nga omuvubuka ono bamuyita Lubega yaddira n'awasa omuwala ow'ekika ekimu n'ekikye gwe bayita Namatovu Namatovu ne Lubega baba beddira Ngabi wano mu Buganda jjukira mu Buganda wano nti omuntu takkirizibwa tebakkiriza kwewasa katugeze nga nze bwe neddira omutima omuyanja kino wabeerayo omuwala omulala wadde tata wange si yamuzalya otava mu kika obanga mu famire yaffe watava mu lunyiri waffe oba mu kika kyaffe mu famire yaffe mba sikkirizibwa kumuwasa ennono za Buganda bwe zigamba naye yavudde n'agamba nti bano kubanga nga beewasa ne bazaala n'abaana tekina tabbu yonna kubanga mu Bayibuli tekina we kiri nti kidyoke nnyo tekina tabbu yonna kyokka nga ate era si yeyekka nalabakana n'omu ku Bayisiraamu bana babuulira ku ekigambo gwe nerabidde erinnya era naye yavaayo n'ayogera eri ensonga yeemu ndoza mu babiri nebagezako kukyogera so ebigambo ne bitambula bwe bityo kino kikwataganira wano obuweereza mu kkanisa njagala kugamba ekisooka njagala okwetondera bannayuganda ng'omusumba omulokole era akiikirira ekkanisa ennamba wano mu Uganda nga nze ngisumba ate si kyokka ng'omusumba asumba abawandiisi b'ennyimba mu Uganda ate asumba n'abamu ku baproducer ab'amaanyi mu Uganda wano njagala okwetondera bannayuganda bonna on behalf of the born again faith bw'abanga omusumba tannavaayo yenna okubeetondera nti ekyayogeddwa presiding apostle si kituufu era mu njogera y'olwekyo twandege nti yayokezza either yabadde asanyusa ennyo oba yabadde tali mu mbeera ze bulungi kubanga ebyo bisoboka mu bulamu bwa bulijjo naye nga kyeyayogedde si kituufu njagala kutegeeza abalaba emboozi mu UG si mutuufu theologically kye tuyita the study of God okusoma Katonda si mutuufu in the spiritual laws oba ku mateeka ag'omwoyo si mutuufu in the physical laws si mutuufu in the laws of the land tayinaawo ground yonna wayinza kubeera mutuufu bwe kiba nga omuntu yenna alina endowooza bwetyo n'omusumba omulala yenna ng'oli mutuufu nze njagala omuntu ajje tutule ku mmeeza bayibuli ziveeyo nga si kkaayana nga twagala tutuuke ku nzikiriziganya ey'enjigiriza ya bayibuli because ng'ovudde ekizibu kye tufunye abantu abamu abasomye kye tuyita theology okusoma ku Katonda balowooza nti theology is the end nti theology y'enkomerero ya Katonda kyokka nga te theology means one of the means to God ekkubo eriyitwamu okutuuka ku Katonda erimu ku kkubo eriyitwamu okutuuka ku Katonda okutegeera ku Katonda kati nabo balinga abafuusa bannasayansi munnasayansi baganda ekyo tekisoboka mbwera tekisoboka ekyo kiwedde n'olwensonga enjagala kugamba nti ekyamazima ekyayogeddwa presiding apostle si kituufu si kituufu si kyamazima nadde njogerako ne doctor omu n'agezaako doctor of theology n'agezaako okumpa verses n'ennyiriri ezikwatagana ku nsonga eno gyetwogerako ku nsonga eyo era ebimu ku bye yampadde yangambye nti Ibulayimu yawasa mukyala we Salaayi yali sisita we ekituufu ennyo n'ekyo ekitaliiko buzibu ago mazima Salaayi yali sisita wa Ibulayimu n'ampadde ekyananga nti maama wa Musa ne kitaawe baali ba famire emu ekituufu ennyo naye njagala abantu bategeere nti ng'ovudde kusoma ennyiriri olina okutegeera kitadde spirit of the Bible
ebyo nno bye bintu bannaffe bambi balowooza nti basomye bye baweebuukamu. Waliwo omwoyo oguli emabega wa Bibiliya. Mulimu bingi naye kankubule ku kino okusinza ku nsonga eno. Katonda bw'ajja okwebikkula eri abantu ajja abagamba nti nze best alternative mu mbeera yammwe. Kiringa bw'onaasanga amayanja n'omusanga emakindi n'omuga nti amayanja embeera si esinga obulungi jja nkutwale mu Amerika. Nina gye njagala okukutwala ewasinga wano obuki obulungi. Katonda bw'ajja eri abantu aba agezaako balaga nti ye best alternative. Temumatira na bwe muli ninayo embeera esingawo obuki obulungi. Naye ekyo ng'akikola Bayibuli ne bw'onaagisoma okuva ku Genesis paka Revelation ogenda kizuula nti Katonda tayawukana na culture z'abantu. Katonda tajawukana na culture z'abantu. Era byasanga mu culture nga takkaanya byogererawo. N'agamba nze sisaddaaka bantu. Nze saagala abantu kusaddaaka. Nti nze soogera n'abafu. Abafu babafudde. Nze ndi Katonda w'abalamu. Naye kankutegeezeeko tosobola kubanga onaabulira abantu Katonda w'amazima nga kalica zaabwe zikuba emituli mu buli kintu nga tozirabo kalungi konna. Toyinza geraageranya bika bya Isirayiri 12 ku bika bya Buganda ebisoba mu 5. Kikyokka tekikola balansi ogera gikola otya eyo. Isirayiri ebika 12 tulire ebisoba mu 5. Ekyokubiri foundation ya Isirayiri si eya Buganda. Isirayiri yateekebwawo Katonda nga mmira okulaga abantu ekikula kye oba enkola ze. Buganda yateekebwawo ng'Obuganda abantu abajja ne beegatta ne bakola obwakabaka bwabwe ne batandika obukulembeze bwabwe Buganda n'ebeerawo. Era nga bugatta bantu. Era abantu bangi babeera mu Buganda with different cultures. Naye nga Buganda neega nti okusinza ku nnono zaffe nti omuntu ajja kuba ne mu kyalo nga alina ne Sezaala. Alina ne Nazaala tamusinkana namusisinkana. Nazaala atuula eri n'omukono atuulawa saidi eno yefe Abaganda oba okitegedde nti bwembeera wafumbe nti aswa kuwasa wafumbe maama mu bika byonna 5 bimbe kaba weddeyo ndi okegere ku bifumbi nzije wa taata wange nga gwendeesa okuwasa yendira omuze gwe kumune taata musiru bwa kikula mu bika biyitirivu ebyetoolodde nze nzije wa taata wange ng'omuziro gwe yeddira taata wange oba maama wange nga ate n'omukyala gwe yeddira musiru bwa ntamakyumu mu bika 5 mu nga gwasazawo olete ediro gwa kugenda mu kyammwe oba ekyamamawo oba ekyamamawo ddala gwe muwongo obwo banne wadde firo gitumwagalanye gw'owula ekyo kidyamu ekyo kwegamba gye tugenda okukoma okugezaako n'ekirala tulina ebizibu ebitumala olwedde nga Uganda oba okitegedde era nasanyukidde nnyo Katikkiro engeri gye yavuddeyo Katikkiro yavuddeyo mu ngeri era nalinze ndowooza okuvaayo naye ngamba nti kasooke mbala okusadinga embeera eno olungi era okuvaayo nga nzere evidence emala nasemanyiza sagala kwogera byanjwanjwa nze mba njagala bwe mbanga kyenjogedde kikyamu sebo bw'ofunanga omulala agamba nti akkaanya nakyajje ne Bayibuli ye wabula alina okubeera okukkiriza nga ajja kuyiga kuba nange njagala okuyiga tusooke tuyige the spirit behind nti olwaleero Katonda amanyi bulungi nnyo kankuwa obuwangu bwangu ye enjiri bwejja mu mubiri mwe kituyita Kristo Yesu yakomolebwa. Katonda yennyini bwe yambala omubiri yakomolebwa. Kalatasa kitiibwa mu kkali kye yali yakomolebwa lwaki? Okukomola kya bya buwangwa. Kali ky'Abayudaaya. Ye bwe yazaalibwa Katonda yennyini. Andi bajja kugamba nti mu Yudaaya. Kati bw'abanga tassa kitiibwa mu kkali kya lwaki ate yali yakomolebwa. Ate Katonda ye mu Yudaaya. Kisoboka tiri yesi mu Yudaaya. Yazaalibwa buzaalibwa mu Bayudaaya naye si mu Yudaaya. Naye yakomolebwa. Untegeera ssebo? Ng'okussa ekitiibwa ye yennyini yaweebwa erinnya ly'Ekiyudaaya. Ye yennyini yakomolebwa mu lunaku olw'omunaana. Ebyo byonna byenjogera bya Kiyudaaya. Omwana omulezi bw'azaalibwa ku lunaku olw'omunaana ng'akomolebwa. Oba Sabbiiti oba si Sabbiiti akomolebwa. Nnono y'Abayudaaya. Byonna yabiyitamu. Ye yennyini buli mwaka yagendanga n'alabika eri kabona. Bonna buwangwa. Okitegedde? Bw'ovaawo ne bakunyonnyola obuvo bwe. N'obuddo. Gundi n'azaala gundi, gundi n'azaala gundi, gundi n'azaala gundi, n'azaala gundi, paka ne bazaala Yusufu. Otegedde? Bonna buwangwa. Kakati abaami,
obw'ekiyudaaya bwe buwangwa obutuufu obwaffe bwe bukyamu. Which kind of doctrine is this? Kyogamba mu Bayibuli tetumanyi nti mulimu obuwangwa obw'Abayonaani, the Greeks. Tebuliimu. Mwebuli. Luka teyali Muyonaani, teyawandiika ekitabo kya Luka. Yali Muyudaaya. Teyalina buwangwa bwe. Timoseewo kitaawe teyali Muyonaani, nga maama we ye Muyudaaya. Abange mu Bayibuli tebaliimu. Mu Bayibuli tusoma ku buwangwa bw'e Libiya, obwa Ethiopia, obwa Egypt. Maama, obw'ensi ezo bwo bwe bulungi, obwaffe obwa Buganda bwe bukyamu. Obwabali obusomako mu Bayibuli bwo bulungi nnyo okusinga obwaffe wano. Kwegaye Katonda bwe yajja waffe wano yajja colonizing, kakati ekyo tuyita colonialism. Obuddu bw'Abazungu. Omanyi Abazungu bakolonizinga ne Katonda. Naye yennyini bamukolonizinga era ne Bayibuli bagikolonizinga Abazungu. Kati eyo endowooza yonna yakulozesa bantu nti buli kintu kyonna ekikolagana n'omuddugavu kifuwe kitali kituufu. Awo nfiirawo. Nze nsomye Bayibuli nyina akajito emirundi 20 ndi ku 21. Ndi musajja yogera n'omwoyo mutukuvu. Nga ogisoma n'ogimalako. N'ogiddamu n'ogimalako. 20 times ndi ku 21. Ate ne mu church, I'm one of the churches zisomesa Bible gy'otayinza kusangasanga anywhere. Very committed to reading the word. Gw'ogamba otya nti fe abaddugavu ewaffe ssebo nti oyagala kutandika kutuliisa bulo nga Abayudaaya, oyagala kutandika kutuliisa muzabibu nga bo nga tulina omunaanansi. Kwegamba abantu ekizibu kiri ki? Bwe tubeera ne Ssaabasajja waffe nga mu Bayibuli mulimu Kabaka Dawudi, muwenda Mutebi ye mubi, Dawudi ye mulungi, nze Dawudi yanzaalako mubiri. These are things which are very painful. Nze Ibrahim yanzaalako mubiri. Nze bajjajjange be bamuwenda Mutebi. Okitegedde? Bajjajjange be Kabaka babadde wano, Bassekabaka be bajjajjange mu mubiri. Sina bwe ntandika kukizanyisa ate Katonda yennyini yabampa. Okitegedde? Kakati omuyigiriza w'enjiri bw'ovaayo today mu civilized world, okitegedde? N'ogamba ensi nti ejjamu emizo mugivuule. Mu kino omusumba Sserwadda yabadde asindika message ki? Oyo saagala kumwogerako kubanga oyo mukama wange. Kubanga ebigambo gye byavudde. Nze mpakana na ndowooza ye. Yes, mulinaako buzibu. Mpakana na ndowooza ye. Omusumba Sserwadda tumina ku buzibu. Mpakana na ndowooza ye. Ebigambo byeyogedde. Era nze simwogerako ng'amuvuula. Wabula mpakana na ndowooza ye si ntuufu n'abagirina. Tetusobola colonizinga Katonda. Katonda si w'Abayudaaya. W'abantu bonna. Nsiba ngamba n'abantu ne mbaga n'ogamba ogende nti Katonda w'Abayudaaya kikyamu ng'abeera ti ow'Abayudaaya. Eggwanga ly'Abayudaaya lirina emyaka emeka? Olyoka ogende Katonda w'Abayudaaya. Omanyi nti eggwanga lya Misiri kadde okusinga ery'Abayudaaya? Kakati tugambe nti Katonda yali tannabeerawo paka lwe yafuna Abayudaaya. Bino ebintu byonna tebikola makulu. Okitegedde? Abantu batandika okuhandulinga Katonda. Ibulayimu yali musajja nga nze. Eyakkiriza Katonda eyakola eggulu n'ensi. Era ne bamuteeka olw'okuba yamukoleramu ebyamaanyi ne bagati Katonda wa Ibulayimu asobola okuba owange, nze wa Ibulayimu sina kye mwagaza. Kuba ne Ibulayimu yali tamumanyi, yamusisinkana busisinkanyi nga nange bw'asobola okusisinkana. Naawe emirembe egirala egiga nti Katonda w'amayanja. Kizibu ki? Lwaki abantu kakati oli n'ovaayo? Katonda era nze nkubuulira nkyogera misana ttuku, bw'abanga Katonda eyakola eggulu n'ensi agenda kunzijjako okubeera omugaano oyo simwetaaga. Ekyo nkikubudde misana, simwetaaga. Bw'abanga Katonda yakola eggulu n'ensi agenda kunjjako okubeera omunyankole, ekyo simwetaaga oyo. Oyo si wange. Eryo eggwanga lyagala okunfuula be babe. Nze si wange. Katonda owange ateekwa okuba nga ssekitiibwa. Ky'ogamba kati kankubuuze. Okimanyi nti enkuyege zirina Queen? Bulungi nnyo. Okimanyi nti ensene zirina kabaka waazo? Queen ye Namunswa. Okimanyi nti ensene zirina kabaka waazo? Omanyi nti ensene zirina Queen waazo? Omanyi nti ensolo mu kibira zirina king waazo? Kati king w'empologoma ye king w'enswa. Byawukana. King w'enswa ye queen w'ensenene. Kakati nekyebayigirize.
abantu bali mikubira mu bintu bya katemba bitakola makulu na kubuzaabuza nse na kuleta chaos na mitana gye twetaaga abantu tandika kwesitala ku bulokole nti twafuuka ebimpemepeme bitagasa okitegedde ebyo byokka bitulage nabagamba nsiba mbagamba bannayuganda the oldest book and the largest book eyogera katonda is the book of nature bw'oba oyagala okumanya katonda bwakola ensenene zirina obwakabaka bwazo zirina n'azikulembera eyo era gyeziri ne kabaka waazo n'olulimi lwazo n'enswa zirina zikulembera ne kwini waazo n'ente bwe zityo n'ebyennyanja bakabaka gye bali kakati bw'okeera enkya ne tutuuka mu bantu gwe n'oluga nti ate mu bantu nti kozi mugee muli bansenene nti abansenene mwenna mugenda kufaanana nsanafu ekyo kikola amakulu ng'ate mutonde okirabye nti biri byo buli omu alina oda ye n'emirimu gya n'abantu bwe tuli okitegedde ffe mu Buganda katonda bwe yatulungamya kuba ffe tukkiriza ne katonda yatulungamya okitegedde togenda kuŋŋamba nti katonda twamumanya nga bayibuli emaze kujja bayibuli yali ezze ng'okwongera okuimprovinga n'okurifininga abantu nga bw'onaaga nti omwana ng'asomye ali mu P7 kati kandetera ebitabo bya secondary bayibuli yayezze nga secondary okwongera okutuwawula okutuzibula amaaso ogenti kati tubadde tukakola nno bubi kutukaleke kikyali girese naye nga tezze kumenyaamenya nti kumenyaamenya kalisha z'abantu si kituufu terajja kusaanyaawo ina kuyuzaayuza na kukiguubula okitegedde so kyannaku nnyo era nkyogera mu nnaku nnyingi n'obusungu bungi okubeera nga mulembe gwaffe tusobola okubeera nga tumala obudde on such a discussion moreover netuuka n'okubeera nti Katikkiro avaayo okwewuunya which kind of doctrine we are doing okitegedde so njagala gamba abantu bonna era osanga abalokole yejjeeko erinnya lye mbwe ery'ekika mutakyali wakikambo kati wakika kya Ibulayimu niwe okukutegeera kika kya Ibulayimu ng'oli nnomo wolabyeko ekyennyanja nga kikati kati okuva n'olwaleero nti nze ndingege naye kati ndi mmale kyokka byonna byennyanja naye ngege tosobola kwetuuma mmale kyokka byennyanja byawuka byanjawulo naye ffe kyetukola enseenene yeeyita enkoko kati ffe kyetukola enseenene negati okuva n'olwaleero ndi nkoko bannange kino kya bulumi kya bulabe eri ettaka lyaffe nga Buganda kya bulabe eri bajjajjaffe abayiwawo omubiri okulaba ng'eggwanga lino libeerawo kya bulabe era baffe Ssaabasajja gutusinze gusingira ddala kya nsonyi nnyo okubeera ng'abantu Buganda be yasembeza oba eddiini oba enzikiriza Buganda gye yasembeza ng'erowooza nti egenda ku addinga value ku Buganda ebeeko weegiteeka ng'olwaleero yeemu ekutta empindi yegirima empindi ku mugongo sigaano obuwangwa bwaffe busobola okubaamu ebizibu era ng'ebintu byonna kubanga ebintu bya Katonda byakusoma okitegedde ne bajjajjaffe mu kunoonya Katonda nabo baali bakyasoma nabo tebaagamba nti baali bamazeeyo nabo baali banoonya bwe muba nga mufunye bannammwe abalala banoonyeza okubasingako mubigatteko ebirungi bibeeyongeddeko ebibi mbireke ate ebirungi mugende nabyo mu maaso naye esozi migwe bwojja n'ogamba banno nti okweyita erinnya Ssedduge ekyo kikyamu ekyo nekibeera okusosola ow'effumbe nti tomuwasa ekyo nekyo kikyamu ekyo nekyo tubala biseera ne bw'oba owasaba muziro gwa maamawo ekyo nekyo tewali buzibu ekyo nekyo nekibeera nova ekigenda okuddako nti ne Ssaabasajja yennyini ekitegedde kubanga these are the pillars ezimakinga Buganda ontegeera kati abaana baffe nowanda osanga abaana baffe nga baana Baganda ng'omwana afuuwa oluzungu ogamba muzungu naye tolifuuka muzungu abaddugavu balizuukuka ddi gamba osanga amaka amalungi ennyaga omusajja omuganda ng'oba oli awo ne maama waago yennyini nga ne muganda naye okutuuka wakaga abaana tebamanyi Luganda bogera lwa bitege naye ng'oluzungu nga balufuuwa bwawo fiizi we ziri kikyamu bannange kino kikyamu okitegedde kikyamu kangule kikyamu nnyo n'okubeera obubeezi n'ennyumba nga lumu ekifaananyi kya Yesu ng'ekya Ssaabasajja tekiriimu kitya wacha kitya ku Ssaabasajja ne Yesu ani gwe basooka okukugamba ani gwe wazaalibwa oli kale katutandike mu byangu
Sagala sansi mungi. Nze nno nkubulira nze koze research ya bintu byange. Era wakana njambuze. Kusaba sajja ne Yesu. Ani gwazali boli. Yesu yammanyanga kabaka tannamanya. Babu we kakati oli wa dini. Ndi mukatuliki. Oli wa gwanga ki? Ndi Muganda. Kubyombi wazali boli ki? Kiki wazali bwangu oli. Ne kiki kye wafuuka. Byonna nazalibwa mbiri. Olimba. Olabye abasajja atagala mazima. Olimba. Obukatu kiwafuuka bufuuke. Yesu malaji bakubatize nanyumyanga nawe. Wafuuka tobwewayira. Wabula bo Buganda bwofuuka be pa. Kiba kyekyo. Ne baga nti ono yimayanja yeddira bwati ajja kulanya bwati ajja kukola bwati ng'obuline musaayi tebasooka kukubatiza oba basooka kuwa linnya ery'ekikakyo. Definitely okubatiza ne kujja oluvannyuma. Era fere mukatuli ky'oyingira buyingizi. Kakati sebo oyakuyingiza jjajjawo kulya nsujju kati omaze niba naba kozi bagamba nti simanyi akusomosa amala okusomosa obwato akabaka bweyolera kakati omusajja amaze okuwa audience omaze okufuuka omukatu kyakwatera ebeeto otule bulungi amaze okukuza limayanja lye alivudde lisajja erinaggwano aliwanze bulungi mu nnono aliyigiriza okuwa abantu ekitiibwa okukwata engeri y'abakyala abaganda obwo okubeera basajja abakozi kati gwe novuduka enoga nti kati kobitegedde ebyo nti eryamayanja ntayi nkanyuza eri kati okuwa erya Yosofaati nti ekyo kiwedde nti ate n'ebiri biwadde weddira nti ebyo nabyo banna bwe tutya abantu bwe tusiima abantu abatusembeza n'olw'ensonga eyo njagala tukkaanye bannange Katonda talina buzibu na bika byaffe waliwo ze tuyita laws of the land talina na buzibu era Katonda talina buzibu tukkaanya ne tugaa nti ffe Abaganda ze nagenda ntambuddeko mu mawanga agamu ne natambula wano e Sudaani nga bwe bababuuza beekoona batya engalo Katonda talina buzibu n'ambuuza yammwe ffe Abaganda tufukamira totandika tuleetera buwango b'Abasudaani nti atinaffe tutandika okukola kuti oba okwekubakuba ku bifuba onfuna buli bantu bonna obuwangwa bonna kasaba nga tebukosa tebulina buzibu bwonna era mu bulumi obungi mu nnaku ennyingi abantu baleme okuddira Katonda okumufula omugugu eri awa society. Katonda ayagala the well-being of men. Bwakusanga nga mukuza ekirevu kye muyite ekitiibwa talina kizibu na mukuza kirevu mumukuze ekirevu kyammwe kasamba nga mumuwe ekitiibwa bwabasanga nga mutema mpale nga ekyo kye muyite okubeera abasajja bakkiriza mwe muteme empale zammwe kasa muwe ekiki ekitiibwa kasa temukunama kubanga bangi betulabeko nga bazitema empale ebirevu babikuza sapule bazambala nezikomeno mu biwato naye nga emitima gyabwe mibi ng'emitima gyabwe gyakko ate n'osanga oli nga tuwali kyakola ku byonna naye ng'ate mu maaso ge ng'ayisa bulungi kakati Katonda talina mwe bwemubanga okulya kwammwe mutuula muzinza amagulu nga bwe mulya bwe muti omuceere gunyuma tewali buzibu bwe mulya bwe muti omuceere kapiraawo Katonda baleme muzitoowereza abantu kubanga Yesu wakuzitoowerera amateeka gamanyi nti gayamba abantu okubeera n'ensa n'okumutegeera weegali gamanyikiddwa gali very clear kutuga discussingako weegali okitegedde kati bino ebisigadde bye twesibako kyogenda okuddamu okulaba ng'oli agati n'ebyo ogenda ku bukombo simanyi ogenze ku buko nabyo tebirina makulu bannange kyogenda okuddamu okulaba nti nene enkoko y'omuko kasita mujja mu kyaki ono nga kiwedde ne mutagenda abazadde babasange mu kyaki mubeerage nabo tewali mutawaana oba okitegedde ate njagala kugamba abantu abaliyo ebintu bingi nnyo bw'obanga osomye Bayibuli ojja kwetegereza nti ebintu bingi Katonda byalekera abantu okwekuriyetingira bo bennyini beeterewo space yaabwe mwagala kooperatinga mutya oba okitegedde nga ye ebyo agamba ekiru kati ebyo nammwe muyiye oba okitegedde mugenda kukola mutya bweba mugenda okwanjula mwagala kwambala ki nti ffe twambala kanzu bali nti kitenje kati mwe mumanyi ab'ekitenje namwe mugende mwanjule n'ab'ekanzu mugende mwanjule n'ab'embogo mugende mwanjule n'ab'essubi mugende mwanjule buli omu ayambale nga bw'akola atya nga bw'ayagala kasita obanga mu buwangwa bwo tovoola amiina kale ensonga yeeyo omusumba Sserwadda byensonga zeeyogedde awo zaalaze nti oba oli abantu bangi tebakkiziganyiza naye naddala abava wano mu Buganda era nga bagamba nti mukulu kyeyogedde ekyo kyabuzeemu waliwo omukyala akuta kati bamuyita Aida mubulizi wa njiri neiba we Kabuuma awo ekkanisa zammwe zirinaniganye neyiye
nnyo abulira ekigambo Kinyanampi. guno mulundi gwakubiri ng'anyumya gulinga nduze gwakubiri nzigwe mmanyi ng'anyumya olugendo lwo olw'okugenda mu ggulu yagenda mu ggulu ase abasinga enduze emboozi no bali mbodde mu kigoberera yagenda mu ggulu anyumya ebiriyo era yagamba awo nti yagenda mu ggulu bafere lutaaya abadde abalaba wali yalaba Bin Laden n'otabala bangi nnyo abayimbi ab'enjawulo bakafeero bonna abadde abalaba ng'atula nabo naye nga ye kikajja tali nnyo mu byakuyimba naye nga abadde abalenga n'ebingi bibadde ayogera ega nti amanga okuva wano just mu butikitiki ng'ali mu Amerika eyo kiki ekigenda mu maaso neibawo bw'oba osoma aida ku byafaayo mu myaka gy'ekyenda waliwo omukyala bamuyitanga Nannyonga Nannyonga era yakyaka nnyo ebimu ku bintu byakola late 80s ne early 90s ebimu ku bintu byakola yaliisa abantu ettaka okulimala ku nsi bawona akawuka ka mukenenya kakati ebyo ebiboozibozi by'ekikombooti tebiggwa ate bambi abantu tobanenya abantu baagala nnyo okumanya batamanyi era kyobola omuntu bw'ajja n'omutuuza wano ng'anyumya America ne Trump engeri gyagigoyezza era ojja kulaba views nga zeeyongedde kubanga abantu baagala nnyo bambi batamanyi banyumirwa nnyo okwagala ebyeboneeyira era bw'olaba omusajja yali ku programu emu ya CBS gwe twayitanga basajja kulimba olw'okuba yabeeranga nnyo n'emboozi nze namuyitanga naye nga yabanga basajja kambwe emboozi ekizungirizi budde gundi ekizungirizi ekigenda egindi nekigenda egindi kyageeze kati aba bwe yatuuseeyo ne basangayo enseenene endala nga tubeera kuli ku basajja kulimba kubanga abantu baagala nnyo bye batamanyi kakati ne Aida afunye omukisa nti azze mulembe ogw'abalokole abataagala nnyo kuyiga abatali nnyo informed kakati ate ekyokubiri abalina ebizibu ekyokusatu nga balaba n'eggulu liruddewo nnyo kati bwe bafuna ababuulira ku biriyo essuubi libeeyongera kubanga libadde libakereye kakati bambi gwe mukisa gwafunye nti kino ekibooziboozi kye kyaleeta okunyumiza abantu n'okunywerako obutunda bambi nekisangira osanga bambi osangira n'abaweereza bannaffe abamu bambi tebali grounded bulungi oba okitegedde tebali informed bulungi kati basanyufu nnyo yalabye effumbiro nendaba polo nendaba bakafeero naye kati kanjagala gwe nkubuuza gw'olowooza Katonda abantu abaagazaaki kubeera balongoofu kutambulira mu kkobo lye watambula mu kkubo lye afunamu kimusoboka baka bwe butya buliriddawo guwabulaba obubwe buliriddawo obubwe musumba ng'owakanya ekigambo buuza buliridda kakati njagala ngamba abantu abali eyo ekigendwa kya Katonda kyangu nnyo onzijukiza musumba yagamba nti ekimu ekikumi bakitwala wa Katonda bamusangawo kukimuwa nze ekimu ekyekumi bwe kijja mu kanisa yange nsobola kwejjako gyenzije ko nene kubako enfuufu nendya kanyamale naye kankubuuze oyo omusajja omulaba ebintu ebimu byayogera bifu naye mwekyo yali mutuufu yali mutuufu alina bingi byayogera ebifu bambi naye alina ekizibu kye olwokuba teyali grounded bulungi teyali grounded bulungi era negomba nnyo bambi okufunamu naye obudde bayibuli eno alina we yamisinga okubeera grounded mu kigambo kino alina byatamanya bamubuulira ddiini tebamubuulira bayibuli ate nga biri byanjawulo anyway my point is this ekigendo kya Katonda kyangu yakeera n'akola ensi ye mu nnaku 5 olw'omukaaga n'akola omuntu n'amuteeka ku nsi n'amugamba abeera omuwanika w'ensi yange bwe yamala okukikola ekyo n'amugamba nti mune waliwo n'omuyaaye omuyeekera twali naye eyo naye namufumuula abeera abungeeta naye buli nsi gyenkola ayagala kugisuuza omukisa gwayo tajjanga n'akulimba ajja kusuuza omukisa
bamuyita Sitaani mwegendereza. Adamu ng'ateekebwa mu lusuku ne kaawa we. Emboozi mugimanyi Adamu ng'agwa, kasajja kamukema ng'agwa. Ku ntebe kwe yali atudde nga bwe tutudde nga bamumaamulako Adamu ng'atandika okulya obukunkumuka nga Sitaani atuula ku ki? Ku ntebe kati yeddabula. Era ky'obola nti bw'osoma ekitabo kya Yobu essuula esooka nti abaana ba Katonda bagenda okukiika ne Sitaani yajjiramu. Yali ajjangaani nga ye ssentebe w'ensi eno kwe tuli kubanga yali agituddeko, yali agituuze. Katonda bwe waayitayo emyaka giigyo, emyaka 4,000 kati kakaaga akayise, n'ajja n'akwata Sserwajja okwota n'amukuunyuula ku Namulondo y'Adamu n'amusuula wansi n'agamba Adamu situka n'enziinaazo otuule ngenda kulongoosa naye nga gwe otudde. Ffenna ekyo kye tuli leero, enjiri ewedde. Enjiri ewedde. Kakati omuntu yenna azza mu bantu, simanyi nagenze nendaba simanyi enzigi, simanyi nendaba ezimu za password, simanyi ebyo Kasasiro teri alina kyabyagaza, simanyi bantu bagenda kuzuukuka. Enjiri erina kuyamba kimu Mayanja eyali tasobola kubeera mu mbeera nnungi n'alya kintu kyayagala n'asulanga bw'ayagala n'abeera ne famire n'asanyuka nga bw'asanga omulwadde amussaako emikono n'awona. Bw'aba afunye obuyinza obwo Mayanja obulamu abumaze. Era ye Katonda agamba nti nga tumaze newo omubiri guno nga maze okulaga Sitaani nti nze sifiirwa, mbazizaayo ku Namulondo mu nsi ey'ekibi ate ne mulaga nti muli b'amaanyi, nkozeyo n'ensi empya gye mugenda okubeera lubeerera. Enjiri ewedde. Kiki? Kati bino bya Aida byolaba simanyi nagenze mu ggulu, simanyi nendaba malayika, simanyi ne mugamba mpeekaako. Oyo yonna diversion yakuteeka mu society yaffe bintu bya kisiru. Nakutandika kuzanyisa bintu bya Katonda. Bamalayika oyo talabanga na ku malayika takutawaanya. You don't know what it means. Oyo talabanga Katonda. You don't know what it means kulaba Katonda. Ovuna sebo. Omusajja Yokaana ffenna bwe tusomako mu Bayibuli bonna be tusomako from day one. Aga bwe nalaba malayika nengo wansi nembanga afudde. Ekitiibwa kye beetikka kyokka. Kiyitirivu. Kati Aida bakulambuze bakwagaza ki? Kati bwe yakomyewo, kati bwe yakomyewo kiki yakoze? Kati nsiteseka. Kati bwe yakomyewo okuva mu ggulu. Omanyi naakalaba kati bataana abagenda mu ggulu. Waliyo ne yamukwana. Eyakwana Aida era ng'ekyabawula bwali mwezi nga bali mu ggulu. Naye yaze n'anyumya olutabaalo. Era dda kyatunyumiza bw'ati ne tuli eddoboozi nga limuyita nakati Yesu ampise kansooka enzire. Kakati ne yejjawo. Eyo Aida kyakoze. Wabula bino tebisookedde ku ye, ebiboozi twabiwulira dda. Naye njagala kutegeeza omulokole yenna ng'obwongo bwo bukyasobola okubeera nga bumala ebiseera ku nonsense afaanana bw'atyo. Okitegedde? N'olema okufokasinga bukyanganzikiriza Yesu nfuuse ki? Because the Bible etugamba nti nga tutunuulira Yesu Kristo we become like him. Ndi bwe tutunuulira ekitiibwa kye ne byatuyigiriza tulwongera okumufaanana nga tonna bakudda ku bamalayika baabuuka mu ggulu simanyi baavaawa ne bavaawa. Ekibuuzo gwe bw'otunula obulamu bw'ofaanana Yesu kyenkana ki? Kyekikulu. How have you been transformed? Okitegedde? Era Katonda bw'ajja wano olwaleero ng'ayagala okusala omusango ku akawunti okuliko ki? Waliyo gwagenda okubuuza mu bwajja mu ggulu n'olaba biki? Kambuze ekibuuzo. Katonda alabikira. Asobola okulabikira. Naye Katonda ku levo ye. N'omulaba bw'oti. Katonda ku levo ye. Asobola kugira mu kifaananyi ky'otegeera. Naye si mu kiki? Si mu kiki? Ate gombo tuteekwa kufa ne bwa mu kirooto bujja kufa. Naye bamalayika abakusindikira n'okugira mu bifaananyi by'oyinza okutegeera abamu agira mu Yesu kino ekifaananyi kye tumanyi owa firimu. Naye n'omufuna mu kirooto. Era n'omanya nti ono Yesu. Naye ng'ekifaananyi kyekyo ky'omanyi already ky'olina naye si kyekyo. Mu ky'omanyi. Naye kati ebyo byaliko simanyi ne bafumba emmere, simanyi n'okola otya ne tufumba emmere ne tugenda mu kiyungu, simanyi n'ekola bino byonna bya kisiru naawe. Buno balokole bali bere suddo. Asomere n'ekyawandiikibwa kimu wano. Abantu abasinga obungi abamu babeera eyo obwandiikibwa balina bwa bitundu kandi ne bajja nga batusumbuwa omukazi byawandiikibwa ennyiriri bazisoma bazisulika. Kaakati agamba bw'ati Pawulo yagamba nti
yagamba nti aha bakolinse ekisooka essula 2 olunyiri olw'omwenda naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso bye litalabangako n'okutu bye kutawulirangako n'ebitayingiranga mu mutima gwa muntu byonna Katonda bye yategekera abamwagala. Olinnyo olulituwe lulaga nti Katonda aliwo byatuteekereteekedde nga tuvudde mu mubiri guno nga tetubirabangako tetubiwulirangako tetubifumitirizangako tuliva mu mubiri guno abitutegekedde ate waliwo byatutegekedde mu mubiri guno nga tetubirabangako tetubirowoozangako tetubifumitirizangako. Kantwale paati eri eyokubiri byatuteekereteekedde nga tuvudde mu mubiri guno. Kati bw'abanga aida ebiri mu ggulu azze n'abitubuulira olunyiri olwo n'atuukirira tetusobola wangi tetusobola ate lunaatuukirira lutya nga olwedde batugambye nti bye tutalabangako bye tutawulirangako bye tutalowoozangako nti byatuteekereteekedde nga tuvudde mu mubiri ate aida byatubuulira luno lunaatuukirira luba tetusobola. kati tukkirize Bayibuli tukkirize aida aida kyogamba tamanyi bino tabitegeera bino ate oyo tayinza kutegeera Bayibuli ate eyo biveeko naawe ate tudda mu lwali kati ayinza okumanya Bayibuli naawe ate Bayibuli yakuloota buloosi kwetaaga okusomako ate byakubuukira biva ku bino anti okulabikirwa kyanjawulo n'ebiri mu Bayibuli ebyowandiikibwa. Okulabikirwa kutya? Nga bwe yalabikiddwa emirundi egiwerako agenze mu ggulu n'aba efumbiro kati ye agenze okulanga obwetaavu bw'ekyaki ya Uganda generally nga kutubulya fumbiro n'abamalayika n'abayimbi bakafeero nga bwe bwetaavu bwa Uganda. Gw'omanyi ekitegeeza okukeera enkya n'ogamba abayimbi abali wano oba okitegedde n'abakkiriza abali wano nga n'abantu bewandigambye nti simanyi oba gundi eggulu yaliyingira sajja nga ali musamize gwe nojja omuleetera mu lisiti y'abaali mu ggulu. Omanyi ekitegeeza ku muntu abadde agezaako okunoonya Katonda nga yeewala emizimu kyagenda okuddako. Simanyi nyo okitegeera. Waliwo abantu abaali bamanyi abayimbi wano nga n'abamu basawo baabwe abamu bamalaaya baabwe abamu banywanga nabo enjago oba biki byonna. Kati ng'ono aida bw'akomya information nti oli yadde mu ggulu n'ono agenda gguma keri n'omusajja gwe nasawula nga n'olunaku olwasembayo bwe nti nali ntutte eddagala yamusanze mu ggulu bano batulimba nti obusamize tugenda mu ggulu ffenna tujja kuyingira. Kino kidokitini byekiri mu kukola byekiri mu kukola kubanga ye ayogera ku kafeero tamanyi kafeero ayogera ku basudde tamanyi basudde ayogera ku radio tamanyi radio ye ayogera ku exciting awula tamanyi nti waliyo abantu abaali babamanyi ennyo mu bulamu bwabwe bwa spirituality. Sigamba nti basobola kugenda mu ggulu wabula kye ŋŋamba nti waliwo abaalina endowooza ng'obulamu bwabwe engeri gye baabutambuzaamu nga baali bakakafu ng'eggulu bwe liba gyeriri gundi otayinza kgenda kuba twasaddaganayo obwana bubiri twebaka ku mbeera z'abaana 8 mwezi nga tunoonya amaanyi n'ebirala n'ebirala. Kati gwe kyova ovayo n'oga nti nabasanze mu ggulu nga beeyagala bitya. Kaakati abadde alowooza okwenenya okuva mu mbeera eyo bw'azuula nti munne we baakolanga emize egyo bali mu ggulu n'osama Bin Laden kyagenda okuddamu okulaba kibwetere nti naye natudde naye ku lusege ondi yadde mu ggulu yadde mugenda bwe tubanga abanagamba nti katwanguyize wagi yabadde yadde mugenda tayinza kuba ate ebyo biyiriiri ate neewuunya munnange lwakuba nti ate nze neewuunya munnange abaana era Yesu yali mutuufu omanyi Yesu yakola sire binaga nti naye nga alina abagoberezi bangi kubanga gwe mulirwanaawe muliraaniganye si bangi alina ekizimbe kyamaanyi kyakalina abagoberezi bo si bamaanyi bino ebintu naawe nva mu bintu by'olwali yali nekyaki yenyini yali yamulema naddukako mu Amerika nakola era bwe bityo bintu bya kati azudde TikTok nti byakukuba hiti kati begenda mu Amerika n'akomawo Pastor Idono bwe yadda nanywera mu kubuulira enjiri aliwo anywereramu ebintu bingi nebyesaagala kwogera wano waliwo ebintu nga bibozibozi by'abantu kati ono aida anoonya attention. We are talking about life and death of men. Tuli mugamba abaana ba Katonda bagenda kufiira mu nsi eno lubeerera gwolita bino bibozi bya kikombooti
olemeddwa okwogera ebintu ebikola sense olemeddwa ebizimba eggwanga lyaffe tunoonya kulaba twebuuza n'okwebuuza tuga nti bannaye tukoze tutya President Museveni atulekere entebe yaffe mu mirembe toyogera ku ebyo oli ku birala simanyi owulidde ensonga eyo njiwulidde bulungi bituli mu kutunuulira tuli mu kwebuuza Uganda yaffe ekoze etya President Museveni akaddi agenda kuvaawo ne bwalemerawo atya wakuvaawo ani agenda okudda ku ntebe Uganda etambule bulungi ebe n'emirembe tufune transition of power ennungi gw'omusumba oli mbyaggulo onyumya mafumbiro tuli mu kubuuza Ssaabasajja waffe abantu ba Buganda tweyongedde obungi tuyimidde tutya ne baffe okulaba nga abaana ba Buganda basoma okulaba nga Buganda edda ku ntikko ne Uganda yonna generally abantu ba Northern bwe batunuulira bali very backward olaba ensi yaabwe impoverished omusumba ayogera bamalayika kumuweekako puli basumba bakikulaki bamalayika bamuweeseeko babadde basajja bakazi yalaba n'omwana obutanagera mu moto z'abanyaabwe simanyi nga bumanyi ebintu bingi n'okusinga ffe kakati bwogera simanyi bajjajja kind of nonsense anyways isanda kuganjana kuganti zaba bantu ngabo samba namba audience natuse n'okwewuunya nalabye ne Gashumba ndosewuna gakola comment naga nebye gulebe tebiriyo kuno weggulu kw'okunsi kalaba wadde n'asajja agamba Gashumba talina kyamanyi ku kintu kyonna kitibwa Bayibuli yadde akantu konna naye omuwadde omukisa naye okuba kati alaba byakusekererwa kati bwe tuba twogera ku bya Bayibuli twogera kati Gashumba muwantya audience ntya lwaki tajeetaaga eyaki musajja goberera ensonga bwe zitambula mu ggwanga ava kuba buloka b'ebigambo bano ba property master kiki kyamanyi ku Bayibuli gye twogerako bakatonda teriyo ggulu ku nsi bino ebintu byangu nnyo lwakuba nti enensi ya social media enagoberera bugoberezi weevu ebintu byangu nnyo bitegere buti bwe nazaalibwa ku nsi kuno bwe nali nzija ku nsi kuno nayita mu bazadde si kituufu era abazadde abo bwe nazaalibwamu baasalawo kinene nnyo ku status gye nalina ku nsi kuno kituufu baba ali bagagga nazaalibwa ndi mugagga baba ali baavu nazaalibwa ndi mwavu baba azaalibwa mu kibuga nazaalibwa ndi mu kibuga baba nzaala ndi mu kyalo nazaalibwa ndi munnakyalo si kituufu ekyo kakati ekyo kyangu nga bwava mu lubuto n'ojja ku nsi kuno ng'abazadde be basazeewo status yo okujja mu nsi muno ne bwe tunaava mu nsi muno mu nsi y'omwoyo mwogenda okudda mu nsi y'omwoyo gw'ogenda okuba nga wakkiriza oba sitaani obanga katonda y'agenda okuzaala ontegedde mu nsi y'omuki y'omwoyo kati mu nsi y'omwoyo bwanga ng'eyakuzaala mwavu kubanga sitaani mu nsi y'omwoyo mwavu era mu nsi y'omwoyo Bayibuli eri very clear nti muyeekera lebo era nennyini nsi eno amuteekeddeteekedde okumwokya n'omuliro ye ekiseera kye nga kituuse eyo y'empeera ya sitaani mu nsi y'omwoyo kati bw'omugoberera leero n'ozaalibwa ye Yesu yagamba mu Yokaana 8 nti mwe muli bakitammwe sitaani naye alina abaana bw'omugoberera leero mu nsi y'omwoyo n'agenda okuva mu mubiri guno nga bwe wajja mu nsi muno nga muzaddewo status gy'akuwadde gy'olina naawe ogenda kutuuka eri ng'endaga muntu yo eriko nti oli kitundu ku muyeekera sibe tuli ffenna era eba n'abasaanyawo omuyeekera naawe olwokuba oli mutabani we oba muwala we ogenda lumu nabo ffe kyekitukkiriza Yesu Kristo kye tuyita okuzaalibwa omulundi ogwokubiri okuzaalibwa omulundi exactly tuba tutegeeza ki nti tuzaalibwe mu nsi y'omwoyo Kristo kubanga ye yatugamba mu nsi y'omwoyo kabaka mu bufunze bwe tunaava mu mubiri guno tugenda kubeera baana baani bakabaka kakati Gashumba bw'ova eno ne buno obuwalagi bwe babeeramu n'emboozibozi ezagunde manyi talking on everything nekyo talinaako idea the logic is very simple gwe ne bw'onaaga nti genda teriyo bajeeri ensi y'omwoyo eri very real n'ekikakasa nti eri very real kwe kuba nti tukaddiwa n'okufa ne tufa nga terina amanyi gye tuzze wabula ekyamazima tetuli mpewo no there is somewhere we've gone nga bw'olaba abaana abato nti babeera mu lubuto era babeera Bayibuli ffe tugaa bulungi nti Mariya bwe yali ali lubuto lwa Yesu bwe yagenda eri Yokaana eri Elizabeth mama Yokaana mbu Yokaana bwe yalaba Mariya nga ali lubuto lwa Yesu Yokaana naye yali mu lubuto manyi Yokaana yali mukulu ng'asinga Yesu emyezi egi nti Mariya bwe yasisinkana bw'ati Yokaana mama wa Yokaana nga ne Yokaana ali mu lubuto mbu olubuto lwa Mariya ne lutandika okusuukunda abaami bano nga banyumya kakati emboozi gye bali banyumya tebagitubbirako emboozi gye baali banyumya ate maama oyo afulumya ebigambo n'alagula ebyali ku mmeeme ya Yokaana mu lubuto
kakati abaana abato nabo babeera mu nsi yaabwe y'abaana baba balowooza mu ensi gyekoma nga n'omusiru era nga bola abantu bagashumba balowooza teriyo bulamu bulala n'abaana babeere nga balowooza nti that is the whole world era bo ng'abaana baba ne communication zaabwe kakati bwe tujja ku nsi kati bajja ku nsi kuno nakyo bulaba kuba omulanga nga balaba tuzaaliddwe wala bwe babwezaawo emyaka 9 tebaagala kuvaawo Katonda tebamanyiddewo tugire tumaliriza ekyo tuwumbewumbe kakati kyenjagala okumaliriza nakyo kigamba nti Mukama atuyambe ng'eggwanga Uganda tufuke babuvunaanyizibwa twogere ku bye tutegeera si kye kyokka twogere ku bizimba eggwanga lyaffe kikulu nnyo twogere ku bizimba bantu bannaffe ekitegedde twogere ku bizimba baki bantu bannaffe guli musajja mukatuliki nze ndi musajja mulokole okitegedde tutudde wamu okuzimba eggwanga lyaffe okitegedde tusooke tukolagane ne betukkaanyaako olw'okuzimba nnyaffe Uganda nga bajjajjaffe baalwanira awamu nti n'omuntu yavanga ne Busoga najja alwanireko Buganda bawangule bulungi nnyo enkaana ziddewo oluvannyuma naye nga bamaze okuwangula omulabe wa Buganda ekigendererwa ekyawamu nga kimaze okugguka naye kati abantu bano abazze okutwawulayawulamu mu nzikiriza zaabwe ate bali colonized by the whites bo ogenda obetegereza ng'entegeera yaabwe bazungu bali colonized tebakyali baddugavu bannaffe ng'era boolaba bakkiriza abamu nga bali ku nsi kuno naye nga bali mu ggulu be ba aida bo banyumya nnyo ebyeggulu twetaaga okumanya pulezidenti addako tebamutubuulira batubuulira bya malayika abuuka naye nga golozo bwetaaga fe okumanya pulezidenti addako n'okumanya malayika eyamuweekako twetaaga ki okumanya pulezidenti addako kyekikulu ennyo kakati bano batuwubisa bali mu mukono bano bandya naho ndya nabo kale ebigambo byebyo by'olwaleero naye ate ejala okubiriza abantu nafulumiza oluyimba lwange nyimba 2 olumba lutatwabuuse tulonde emitwe twakoowa agabbi agatukozesa kulonda nabaki bwe tuba lubalonda ne mutwerabira kayimba kakubiriza abalonzi b'omulundi guno balonde n'amagezi tulonde abo bokka bagenda tugasa abagenda okujamba eggwanga lyaffe okugenda mu maaso akokubiri kagamba tukuume eddembe mu byokulonda so omuntu yenna afunye akadde genda ku YouTube subscribinga likinga sharinga eggwanga lyaffe mubeeremu emirembe tukuume eddembe mu kaseera ak'okulonda naye ate n'ekirala bantu balonde ku luno n'amagezi balekera abantu abawo obusukaali na biki tulonde n'amagezi this time tulonde abo bokka bagenda tukolera kale twesiimye nnyo twesimidde ddala okuba nti obadde otulaba omusumba Hillary Servant Hillary Musiima gwe mbadde n'olunaku olwaleero byasobodde okutuwa olunaku olwaleero byebyo tukakasa nti bibadde bya nsonga nnyo gy'oli tukwagaliza akaseera akalungi ssebo tweyanza nnyo tweyanzeeke webale okutusalako ng'enjogera ennaku zino bweri webale okutusalako naye tuwa n'ebigambo ebyo eby'amagezi kale tukwagaliza akaseera akalungi weeraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.